po jako akawuwo. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Masigid Ahmed Jaigon yeguddwawo ng'omukaweefube ow'okwongera amaanyi mu ddiini y'Obuyisiraamu nga bino bibadde Namalele Lubatu mu ggombolola y'e Nangabo mu disitulikiti y'e Wakiso. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Akuliddemu okubuulira mu kusaala Juma Sheikh Manir Ali Kinyenya akalatidde Abayisiraamu okukola Katonda by'ayagala era beenenye nga bakoze ebikyamu ng'asabye n'abatuuze b'omu kitundu kino okwettanira okusaalira muzikiti guno oguzimbiddwa obutafuuka kifulukwa. Obwannabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusaalibwa e Madina. N'olwekyo bwe baba nga bateekedde wano muzikiti tetusaanye okukola ki kubeera nga tugwettanira tubeere nga tujja buli swala tusaalire mu masjidi. Omumyuka wa Supreme Kadhi wa disitulikiti y'e Wakiso Sheikh Sowed Kayongo alaze obweraliikirivu olw'eddiini y'Obuyisiraamu okusereba bw'atyo n'asaba abazadde okutendeka abaana bato eddiini. Abaana mu ssomero lino tutendeka abaana obusiraamu bunyumirewo, tuleme kunyumira busiraamu nga twambadde bwambazi ngoye zitunyumira, naye twagala obusiraamu bwaffe engoye tuzambale naye n'emyoyo gyaffe nga tulina essuubi tunaaba tuvudde mu nsi abanaasigala mu ebyo bye tuba tutegeera twabatendeka. Sheikh Ahmed Katerega Salongo akulira ensonga z'eddiini mu yafeesi ya Supreme Mufti asabye gavumenti okukomya okutulugunya bannansi era eyimbule abo abakwatibwa beeyagalire mu ddembe lyabwe ery'obwebange. Mutugambira gavumenti egane okubonyaabonya battu ba Allah abantu bano n'alumanyisa alumanya kubanga mwe mwateekawo ensonga tulonde tufune obwenkanya kati nze nalonda gwenjagala agenda okukola ki ng'omwagala kati kumira nange kyendalonda ngeri nga ffe tutambula omuntu atya. Shiraje Mudengo n'omumyuka wa ssentebe w'ekibiina ky'amasiga g'Obuyisiraamu mu ggwanga era nga yabadde omugenyi omukulu yeebazizza abazimbi omuzikiti okutuukiriza obuvunaanyizibwa ne batabeera ng'abaweebwa ensimbi z'okukulaakulanya abantu ate ne bazizza mu nsonga ezaabwe. Ssente z'omuzikiti tegenda okuzimbibwa bannange tewali kintu kizibu nga kukwasa ssente n'ozitunulako n'ozizza mu nsawo n'ozitunulako n'ozizza mu nsawo. Olaba omuntu azituusizza n'azimba mu muzikiti abantu ne bakolabako omanya nti oyo Mungu yamusaasira olw'ensonga. Sheikh Mudde yennyamidde olw'abakulembeze b'eddiini abambala obubi ekitattanya eddiini y'Obuyisiraamu ensangi zino. Ati obusiraamu tubufudde bwa layisi, tubufudde bwa layisi nga ffe ffennyini ffe tubukoze eki ffe tubumamoni naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kiyineseza ebigambo byonna byonna kusiima bayimaamu b'eno n'abakulu b'amatwale ennyambala gye mwambalamu etegeeza nti muli bakulembeze era n'obusiraamu mukola ki. Ate yawaddeyo ekifo awazimbiddwa omuzikiti guno Buyunga Abubakari Lutaya ategeezezza nti azimbye omuzikiti okukolera empeera nga tatunuulidde byansi. Ku kyalo kino Kabaganda Lubatu okuzimbako masjidi olw'ensonga edduniya etumaliramu bwereere. Okola edduniya ebintu n'obikola n'obiteekateeka Mungu atuuka okujjulula ebintu byonna bigabanyizibwa byonna ne bitundibwa ne biggwawo okujjako ebyo ebitono mu abo bennyini ababaamu ensobola awo n'omutima ogwerekereza. Omukolo guno gwetabiddwako abakulu b'amatwale bayimaamu ko n'abantu ab'enjawulo. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Baali batunda ettaka eryo baali basatu yali ye mubajje n'umugalu sekuritale jeno n'omusajja balonde eyakakola eyakafa.